mu ngeri y'okusembereza abantu obuweereza baabwe n'okubaagazisa ebyokunywa bye basogola aba Uganda Breweries Limited UBL mu buvunze baatandikawo enkola ey'okumutimbagano kwe bakuliza bakasitoma baabwe ebyokunywa okuyitira ku app eya Diageo 1 ebaddewo kati omwaka mulamba okusinziira kwakulira kampuni eno Andrew Kilonzo. For our loyal customers that have been using this app on an ongoing basis, we put together a small promotion. It's a small one. It's about we are giving price of about 300 million Uganda shillings. Kati bataddemu ensimbi ezisoba mu bukadde 3 okusiima bakasitoma baabwe abakozeseza obulungi app eno okugula ebyokunywa naddala ababisuubula ne bannannyini mabaala okwetooloola eggwanga. And this is just to encourage them to continue to use this system. We are looking at the system to be able to enable us to talk directly to retailers, so we know who they are, what they need. Omukolo gw'okubakwasa ebirabo omubadde fridge amasimu gaseereza n'ebyokunywa okujjuza amaduuka gaabwe gubadde ku kitebe kyabwe eruzira okusinziira ku Andrew bakikoze okuddiza ku bakasitoma bano n'okubagasa okukolera emirimu ku mutimbagano nga kino kijja kubeerangawo mu luvannyuma lwa myezi 6. 3 months so far, and we are continuing for another 3. And we want to see where we can continue doing so. App eno gy'osobola okuwanula okuva ku Play Store oba App Store eriko ebintu ebirala bingi ebiyamba bakasitoma ng'ogyeko okutundirako ebyamaguzi nga bwe bannyonnyola. Oteekamu ekigambo Diageo 1 neera no downloadinga nga downloadinga application yonna ne tukuwa code. Buli customer agola ku Uganda Breweries ayina code ey'enjawulo. Bayenda Pamela ne Nakaye Judith abakozi mu UBL bagambye nti enteekateeka eno egenda mu maaso mu ggwanga lyonna era batubuulidde engeri gye balonzeemu abawanguzi bano. Entire country, everyone who has a bar or is running a stockist is invited. It is across the country. Bagambye nti beegendereza nnyo nga balonda ebirabo okulaba nti bigatta omuwendo ku bizinensi zaabwe n'okuzikulaakulanya. Twogeddeko n'abamu ku bawanguzi ne basiima UBL olw'enteekateeka eno ey'okumutimbagano gye bagambye nti ebagondereza nnyo emirimu. Nnyo era nyebaza nnyo Uganda Breweries okubeera nga eronzeemu ffe nga Old Wine Shades ne Anzva Ekiira okubeera abamu ku bawanguzi. Nze Ismail Nsubuga lwa Bukedde TV.